po jako akawuwo. Buli muzadde atalina mwana mu kisulo kugenda. Ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde omuliro gwakutte essomero lya New Crest at Kibedi Junior School mu division y'e Kawempe, abaana bana ne bafiiramu ssaako n'abalala okusimatukira watono. Ekimu kyayidde tewali kyasigadde n'abaana abamu oba omwana wo wadde nga yeeka mukyazi munju waba ekisulo omwana wo teyasuze wano kituufu buli wadde sooka ogende ababaana abalenzi domu eyayidde yabawala ababaana abalenzi musooke mutuviire. Kati wakati nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza kwayo ekutte nannyini ssomero lino Haji Kibedi Abdul Sako alikulira Seruwo Twaha wamu n'abakulu abavunaanyizibwa ku bayizi okusobola okuyambako poliisi mu kunoonyereza kwayo. Era bano baafa kiziiro oluvannyuma ne bajjira mu muliro ogwo. Abaana bano abana abato ddala mwalimu mubaddemu Tina Deng myaka 6 nga wa P1 we South Sudan, mwabaddemu Nabawesi Bushira myaka 6 wa P1, Nakawuki Hasina myaka 7 P2, Nakalanzi Juliana myaka 7 P2. Tusaba Mukama emyoyo gyabwe agiwummuze emirembe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu, ayogera poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti n'abakulira okulondoola amasomero mu kitongole eki Kampala Capital City Authority ssaako abatwala ebyenjigiriza mu division y'e Kawempe nabo poliisi ebayise nti bandibanga tebakola mulimu gwabwe kimala okulondoola embeera y'amasomero mu kitundu kino. Waliwo omunyigo mu dormitory nga ebitanda bino biresewo kafaasi katono nnyo nti wabeerawo ekiguddewo kiba kizibu nnyo oli okufuluma. Keesi zaali zijjudde munda, emiryango egyali gifuluma gyali ebiri. Enanga agamba nti waliwo n'omuyizi eyafiiridde ku ssomero lya St John's Day and Boarding Primary School ekibibi era nga nalyo poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku mbeera eno. Abakugu okuva mu kitongole ekya Fire and Rescue Services ekya poliisi, aba forensics n'abakugu okuva mu ministry ey'ebyenjigiriza balimu okugaziya okunoonyereza ku ssomero lino erya Crest Junior Day and Boarding bazuule ki ddala ekyaviiriddeko omuliro guno ogwassa abaana. Waliwo n'akaveera aka green ke twazudde naye nga twagala ku kyekimu ku ebyo ebimu bye tuli mu kwetegereza mu kiseera kino. Okusinziira ku poliisi, obuzibu obuliwo ku masomero gombi agakutte omuliro mwatokomokedde n'obulamu bw'abayizi tegalina byuma bikozesebwa kuzikiriza muliro kyokka nga n'engeri gye gazimbibwamu teri ku pulaani nnyingi kusobozesa badduukirize kutaasa bayizi singa embeera eba yeefudde. Tewaaliwo nkola ey'ekikugu nti omuliro omukka we guba gutandise wabeerawo akagombe akasobola okukuba nga kamaze okubaka omukka oguba gusibuka, kubanga bulijjo omuliro we gutambula omukka guno kasita akuuma kano ke bayita smoke alarm kasita kawunyiriza bwe kati kaviirako mangu ddala ng'omuliro tegunnaba kuzingako kizimbe oba kifo. Okusinziira kw'Enanga, poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza kwayo okuzuula ekituufu ekyavuddeko omuliro ogwakolezezza amasomero gombiriri. So tusobodde okuyita nannyini ssomero lino Haji Kibedi Abdul. Tuyina omukulu w'essomero Seruwo Twaha, ono ali mu kaduukulu mu kiseera kino, awamu ne Sengoba Ahmed omusomesa eyali alina okubeera ku mulimu ekiro ekyo, ne Warden ow'essomero gwe bayita Kabibi Hamid. Tusobodde n'okuyita Inspector owa KCCA atwala amasomero mu kitundu ekyo. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire erina okula ABS Television. Munyambe ndaba abazadde bange mbamanyi abamu sini muli bazadde bange mu space